Abayizi ku Yunivasite y'e Makerere nate bazzeemu okwekalakaasa nga bawakanya ekyabakulira yunivasite eno okubalagira okusasula ebitundu 6 ku buli 100 mu wiiki ennya ezisooka olwo ebitundu 40 ku buli 100 bazisasule nga tebannakola bigezo. Poliisi esoose kwogera nabo ku Freedom Square ne bagaana okugiwuliriza nga bagamba nti Makerere bagendayo kubatulugunya awatali kugonjoola nsonga zaabwe. Ekivudde mu kino be bayizi okweyawulamu olwo ne batandika okuddusa poliisi nga bwe bagyetolooza yunivasite yo ng'ekozesa ebimotoka byayo. Batadde amayinja mu kkubo nga poliisi bw'egenda egattamu kyokka etuusa ekiseera n'etendewalirwa olwo ne bakubamu omukka ogubalagala n'amazzi. Bakira abayizi bwe balaba ng'ekimotoka kya poliisi kiggweddemu amazzi ge kifuuyira ng'olwo bakikuba amayinja okutuusa okukyasa endabirwamu. Omaso mwenyini ayagala kuba ku giraasi naye wamulemi abo bamazzi abo. Ekyo tekibamalidde ne beeyala ne maaso gaakyo. N'emmotoka zonna ezisimbibwa ku mabbali g'enguudo ku yunivasite bazaasizza endabirwamu poliisi ekutteyo abaana 5 mu kikwekweto kino. Abayizi bategeezezza nti si baakusa mukono okutuusa nga abaddukanya yunivasite bayimiriza enteekateeka eno ey'okubasasuza ebisale ebyabo abeesasulira ebitundu 6 ku buli 100 mu wiiki ennya ezisooka. Abakulira abayizi bagambye nti kyewuunyisa okuba ng'ebiteesebwa mu nkiiko abaddukanya yunivasite si bye bakolerako. Ffe kye twagala 60% bagiscrapping off. Twagala batuwe solution ngeri permanent. It is not over until it's over. Abali wano fenna tetuli baana baba ministers. Our parents, some of our parents are low income earners. Nakugwako paka nga watu resolution ate tukoye ebintu okususpend nga suspend the policy twetaaga permanent resolution. Bateke 100% ku 12 weeks 60% ebeewo. Mu kiseera kino ebyokwerinda binywezeddwa ku yunivasite ng'ebizimbe byonna bisigadde bigale kyokka olunaku olw'eggulo amyuka chansala wa yunivasite eno Profesa Dumba Sentamu yategeezezza nti ensonga z'abayizi bano za kukolebwako akakiiko akafuzi aka yunivasite olunaku olw'enkya. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.